Inside Story Uganda, real source of political updates. Mweno agenda ko yo manga aludde nnyo okundabako. Mama aludde okulabako. Oli mu kuyiriba. Gendo luwangu. Ate olina mu kuyiriba. Kuba olaba ne Bobi Wine tatudde. Ekirala bomu zizo ziringa bomu. Ngamba bulize. Problemu eriemu. Ndi amanga gonna gayina think tank. Manga abagezi ko batula. Wano wali badoga anti nali mu secretariat lyafuuka jirikiti badampinga wali wayagala ogenda ku secretariat ebifo byonna kasamu bifuula amayirikiti abagezi bagana ogendayo bane bagendayo kufuna musale gwanga mulitta kakati ba professor ba wano bonna buli byawandika wandika bamwe yakalimu mu government kati kibayita intelligence kyafa tawandika kigatta ku gwanga tiwali wano ero laba abantu bangi kati bazi okuwandika ebitabo wandika ngoyo katulebe na wandika life ye bichi why ekito wali agenda kubuza no kulo wazalibwa ne yati okwe committee ngaje bujja ndirizo kuvuma Bobi Wine kati enchana akiyolawo kakati that's why abagezi bagwawo abali yambye gwanga ndoza banadini bebasikala mu abagezi ati bali mu kyakiza abali mu kizibu nnyo kusanga gundi nga wandise kubira nasoma jo eminence bya wandika but study book more than you ask mubakisi tebirimu bantu wandikira mmere nze ndizitize wano kakati you look at kinyangwira mangu kubanga bugena munga mu Kenya rudawa bayizo kubuza nti why has government allowed Bobi Wine to move freely now ne bagende wa political science professor of political science mu university n'ababulira owawa tasobola ekyokubiri ti government ya Museveni yakiyekera tewali amanyi buyinza we buli ti minister mulambo wa defense bamuyita yogere mu parliament agandi that's is only the president who can comment on those bombs Mr. Defense because the bulu yabadde ayogera n'agamba bemakwata babda kitisi manya 10 bameka why do you want me to talk to them? I am not ADF president ngagamba I am not ADF bring them let them talk but yana bote bali solicited niba kubanga wano ekibasita bale babufuza ti Museveni ali pragmatic and flexible oyinza kumuwagira mu kintu nakolekayo nga bwakola abaganda ba politicians kintu kye tabateeka munga ayita abataka bamutabukira n'abayita kakati oyo tolira yingibwako toyinza kulira yinga ku Museveni kubanga ibo baganti bwakoleseeyo anzimba gamba tiwenjogerere ekintu ekyo tugenda nduga nti Kampala Sunday kitegeeza information gyosoma mu mawulire yabaddeyo ddi ku Sunday bwengenda okulaba omulwadde nensanga ng'omulwadde mulamu ku ssaawa 4 nempeereza abewaffe nti omulwadde musaze mulamu ku ssaawa 4 bwafa ku mukaaga temwali nabalimbye by the time I went there yabadde muki kakati mu Uganda tewali ayina information buli omu ahidinga kubanga tebali confident omuntu ali confident ngayogerera ekintu ki tafa nayo oba information ibagina naye kaliko oyogedde akatenga ko butavaayo kwogera inanga singati bamusibidde mu toyi twabadde tufudde inanga yabadde amanyinga agamba mbu indoors ngata kimanyi when you ask me mbagalu kwati Museveni ene political science ru kwati Museveni uba ekudu observe when somebody is about to die and was ebintu ebi bibiri umusika nijiba na muzika grave ye jegenda okubera ebi case ngo muntu afudde mu accident bichi is not good to change those two kuba yebaka nalwoza ebintu byonna kiboda baganti dame erisembayo atubula ne baganti waliwo omusajja Masaka omusajja nga kubidwa pressure kati nga yino omwana omugagga Kampala n'omwavu wa boda boda beera ku kyalo kati abasawo ne bagamba ono omugagga yagala okudda e Kampala nti muzeeyi takyaddeyo kutereera muzeeyi adde kamwali mufulidde kanaalabirwa bulungi naki
najja n'ayogera omukulu n'agamba muze ndowooza enkya muddeyo ye tayogera kitaawe alowooza tawulira kubanga basawo bagambye ojja kulwawo nnyo wano biki ate ssente nnyingi ekivubuka kyagamba kiri ekya booda bwe tumutwala ekajja tumenya nnyo okusitula naye wano abasawo weebali batwanguyira ng'ali mu mbeera nze bannange ebyekaka bife naye mbeere wano omugagga olwadde e Kampala kitaawe n'agula ati ng'ayagala kuwandiika n'ayita muliraanwawe eddame n'alikyusiza owa booda n'asika owa booda olinga amala geyogezi bitokwatagana yamulaga commitment that's why bakuga nti eryasembayo yamulaga commitment kakati wena you look at the president look at him omuntu afa atunulira ebintu bibiri kyekimu n'omuntu anaatera okuva ku bukulembeze omukadde asoma nnyo mu kyaki olaba omukadde omubbi mu butaba yabba nnyo omukadde yeetegekera kusingana katonda we naye kakati when you tell younger people about religion mpozi abalokole yaga nti okufa kwa myaka nga 10 oba okufa kati is not part sinatuusa kufa kyaliwo alituwangaza nnyo alitukusa obulamu ezo nnyiriri omuntu omutunuulira ti omuwala agenda okufumbirwa agenda nnyo ku mbaga z'abannaala ab'ebiteeteala b'eggawuni empya banne bambala king'omanya kyekiri ku mulembe oyo omanya agenda kufumbirwa kati wena era okwatya retiring president anoonya ebintu bibiri naye omusika we nerigase ensi egenda kumujjukira retiring president yatunuulira omukululo n'agenda omusikira okwongerayo omukululo era bakola nnyo okukola ebintu ebiri memorial kubanga alaba time ekola ki egenda ekiyambye Museveni kyokka nabaga nti wano tetulina age limit tetulina term limit teri kimukugira omukulembeze mu kisanja ky'ekisembayo taba n'amaanyi abantu bonna bamanza omutegeera nti akola ki agenda kati ye Museveni yakigema n'aleeta ono hajati aga nti komawo muzzukulu abazzukulu baagala jjajja akomewo that was a safeguard two nti wadde muhoozi ayina amaanyi naye ayina hado tanava mu magye ekyo kimutwalira bbanga ki tie kakati ayagala okukola decision iyo natagenda lwakitula kati awo singa muhoozi ayinawo beesi ono baddukayo yebalaba n'abasawo abaganda bwe baba baagala okunyaga abantu bwe balabanga ono jjajja awusse bateekawo akaana ka mwanyina nti ate ako kalaba nnyo n'okusinga oli omukadde omwana omutono alaba okusinga omukadde naye bwekyo baba baagala kintu kyabwe butakola kintu butafa basigale nga bakibbiramu abantu kakati Museveni mutunuulire analytically in my opinion as a political scientist Museveni is retiring omuntu agenda okulitiring omukadde ayagala nnyo emikolo kubanga buli mukolo agulaba nti naye Jubilee eno ndigiddamu luli yali ntunga mu kujubiri anti ya myaka emeka 5 mu bufumbo is it possible okuweza emirala 5 mu bufumbo yes kakati ejja kulaba emikolo mingi nnyo where is associated bamutegekedda ag'amazaalibwa ge ne baganguyiza wa 15 Septemba bagataddewo nga 8 mingi nnyo bimunyumira alaba nga gundi nti embaga enaatera okuggwa mukukunafu anti nkubuulira bw'oba okoze Jubilee ng'oli pulezidenti bw'olitayalinga oddayo gikolanga pulezidenti ogikolanga muntu oba fomu oba bwe kibanga kibaddewo bwe kiba kibaddewo kakati mutunuulire n'alitayalinga ab'amagye bonna ba generals in many countries to retire generals kitegeeza ensi erimu emirembe because you need experienced people in the case of war. But he's retiring there. Yes, he's retiring the generals. Kakati ekikutegeeza ki one, this is the first time ab'amagye okubeera mu magye ne bafuuka bajjeno kuba buli magye agabadde gajja nga abantu bagatta gavumenti wevaako babatta era Dr. Semwogere twagenda ffenna eggulu nga yakatandika mu 96 muli ku lusegere nnyo naye basinga saavaayo eggulu singa saava mu ddipi nti wejjusa mu ddipi mulimu omujoozi nedda nga olwedde ni alimu nga yagula dda ddipi abantu 10 omujoozi ali muogo olaba balumba ne mukoozi bamulumbe mukoozi ewaabwe
jonna balabye mu meeting soko ntwale eggulu yes soko nziguse kakati bwogera ne semwogerera eggulu musajja najja mukwate agane meeting ye ow'amagye simugenda mugangenda kugamba ekigambo kyenayogera mu 69 nga bantwala okunsiba yamugamba nti oli wa ggwanga ki ndi mu kyoli. Do you see Oluda Cholis in the army? Do you see Oluda Cholis in the police? Do you see Oluda Cholis who are medical doctors? Yes. Do you see teachers? Oluda Cholis teachers? Yes. What happened to the soldiers? They die early. Bibaba gambo kola. The man walked out. Omusirikale yawukinga winga tamukuteeko. Yamugamba nti mulimu abakyoli abakadde egutunula majje gonna obalabamu era waloti nfunza yali mu ggulu ini nanga look what these people they had generals, they had brigadiers, we have created one for them. Tumukunde naga nti can create generals for you as we have created ye Jordan nga tumukunde ye kamanda we ye yamucreate na asoka abanyarwanda nibagaje Jordan nti we palatuni kamanda gwe jeno tatambula bwati kakati the generals one nti bakuze ne batuka ku bwagonde kubwa jeno the only thing the experience yabo yonna bagitutete wali gibalaze mu mawanga amalala they become deceased, they absorbed in the parastatals, gende Kenya, gende Tanzania, gende Thailand, gende Pakistan. Amajege gakola ebintu byonna abamugabwa nti gwe gende mwankolo umule kakati bano Museveni yali abakoledde kampuni ya Danze bajibba singa mubalaga nekati balagaka ate zirabagende miliyoni 5 byabawadde ntono bali badde kusoka kubasomesa how to use the money from a bullet to the market bali badde program eyo miliyoni 5 business wedde kubanga era bonna bakola ekintu kimu batekawo security companies kibamanyi omulalu yali mu office era omulaba asibye ettayi oyo nga yakolanga mu banka omulalu yali omusomesa era awandika ku bisenge noni era omulalu yali talina kyakolera omulaba afunye bikonde ku gundu nayagala kuba mpewo abantu nomanya nti oli amukwata kati bifenna kyetumanyi kiwabeera mu kyomanyi ti ayini journalism era gwentambuliramu ne bwongoba ne bwonkolaki I rotate around this kakati nabo basinga kukola security ki companies ate ababbi bazirindiridde ababbi ezo sente bazirindiridde wakiri kale zonna zigende naye gulako ennyumba ng'ennyumba nandi titles nfu kuba baziwulidde tuweziri atajja okubba ate abalerative wo irimene cases mubbi aba wa munju nolowooza nti kale mukodomi wange namusingira namukolera transfer mukodomi wo wamukolera transfer gwe abaana ba mukodomi wo oba bakoledde ababa bakoledde why don't you gwe lwaki ekintu kyo tukyetundira to make a transfer to somebody bakwata abo gwe babuuza bafudde egundi wana abamaje bali bamazeewo bakazi baabo abali e Somalia abali luddawo nga bakomonga abasajja bazi bali akodda you bring it proposals zebagenda okusanga ewaka mpitirivu nnyo bali badde bamala kubatwala muki but you see finally when there is an indication of change in the military a young man is coming and because Museveni knows the workings of the military these senior people must give way ekyo nkibala but I thought they should be there to you know to support this young man that has come tikisoboka era waliwo president yakyusa ba EDCB mu State House ngalimu omusajja omukulu n'aleeta abavubuka yamuza bombo n'ekitegeera nti ono omusajja tayinza kukubira bali sayinza that times kasiri gwanga namugamba yagambanga omugenzi sobola kukubira muhozi saluti nebuga gwe walwawo by the time muhozi became a general wali badde wali tayalinga dda bwoba oluddewo tonenya muto kakati amaje ga bitabo wagenda mu military academies mmeka si kulwamu omwana akulanga akatiko bino ebintu kati bya academy
sibi ya miaka na miaka kubanga entalo z'omusiko tezikyaliwo ezinyingi batabani bange badduke nembuuza nayondo naye akoze okujjako gundi experience abantu babeera baana bato bakizekitivu bonna mu makampuni ya 30 25 26 ensi bwetyo kati bwetandise okukola ki kakati ekyo nkitegeera nentunuulira nti lwaki azimbira Abaganda of all things n'alowooza ku gundi y'abataka because akimanyi naye kimukontinga tiyalwanira mu Luwero naye wati embalasezi Museveni if he is aware tinabukenya yamukolera rotten cake namukolera rotten mangoes namukolera rotten pineapple nagenda ku Council Square namuga nti ye birthday party ya Museveni is the one who started this so-called Gund. He is representing Luwero. Women representative yakola Museveni ebivundu iraffe tukuga nti Abaganda bavuma Abaganda baba kuvuma Abaganda balina enkula yabwe kuvuma ibweki nti golowooza nti ono mwana mazongo tali asobola okuwangula gundi Ameria era namuna byabagamba nti temundowooza akomba wadde ono bajja mukuba naye yali bagayi mwerondere yabagenda sibiddamu ebyo kyali kivumo nti omusajja wa wedding akuba sempijja ekigo wa wedding omusajja wa wedding ngeerukaya awo Omuganda abakuvuma abavuma sebamala nno ye kale ku gundi naye bamukwatanga asala ensawo ku gundi ku vice president sekandi simanyi muferefere Jesse Muyingo eyali driver we ba ekyo kivumo omuntu alina ekyomukoze abakazi Saida Bumba nalinda kasekeruli omukazi bw'aba ayagala kulumya bbaawe takwana musajja bwe benkanya status tojja kunyiga obwe jja buyita bwenzi olubuto alufuna mukabusibo ate nomugamba tujja munaganda wembala siyo kakati Abaganda abo baali bavuma ekyo bolaba Museveni naye bw'atudde wansi abagambye ekizimbe kya myaliro 54 buli kika kifuneko ki buli kika kifuneko omwaliriro ono kubanga teyafukuddeko yafukudde malaalo naye n'alwana aliwo yenna abataka baalemye aliwo ne yafukudde nagamba Sebagala afukula nti tonnamuŋŋamba nagamba Sebagala ogenda okusanga obuzibu Sebaana Kampala amulidde n'amumalawo kati ogenda kufuuka ngazze ku piraawo nga bamuliddemu ennyama buli walaba ekikulungubadde n'okwatawo akwokya engalo zimalawo abatakasebo bakanyi but you see basooka kugenda mu lugezigezi wano abantu ne bagamba bagenda batya mu state house basasedde ebika babisakidde so where I'm going to examine the examine if Museveni surrenders that construction to a credible company like a local ene yawana yaffe gye tumanyi obaba China loko yali kardinali nsubuga yagireta wano omuswizi n'omujamani naye tekotuzimba kizimbe nti kigudde era eyo wakazaawo sebasooka gigiwa ne bagijimbako ne bagiwa Alukoni Alukoni teyakola naye balikwatibwa n'omuntu nakwatibwa we have documented these things Alukoni 10 million mukakiwanuka siyo ye yave Kenya wano Alukoni siyo gye bagamba evudde Kenya teyali ye Kenya ate nga Kenya teriiyo naye kiwanuka yali minisita wa finance kati loko era gye basooka okuwa erubowa wano ku muliraano ewaka wano erubowa erina eddwaliro lye bagamba yali secretary wa National Security Fund ne bamukanga sokoleta ekyapa sokokoli is there sekono bamugoba olugoba bubi nnyo mukyala kiwanuka n'oleeta nteyafa nga yafadde era yafa oyo yo wakujimba mumubuulire nti akasajja kagambye kabise kyoli wakujimba kwa Alukoni ennaku zino mbabikira tikoli wakujimba weetegekere kati sula kafali sakatonotono kakati bwagiwa loko kubanga esigadde emyaka egi esatu kitegeeza nti okukwawumulira ku kizimbe ekyo nekyo ekizimbe kya Hamu manye ekisaawe singa tekiriiko anantiquity tekyusa linnya antiquity tekyusa kintu kyayo antiquity kitibate
Nakivu War Memorial, Second War Memorial. Bali kitumye Museveni. Nekisawe. Bali leo antiquity amateeka gayo mpozi nga bagamendi. Antiquity nga bwe baakikuwa. Kubanga Buganda yawola Bungereza paundi emitwalo 10. Gavumenti ya Buganda. Yawola Bungereza. Newola gavumenti ya Bungereza paundi emitwalo 4 mu Second World War. Nezigulamu emmeri Uganda yalwana ne mu Argentina war nebera damaged kati okutusasula contribution yaffe ne bazimba mu ekisaawe ekyo tujjukirira okwo wankulu kugoloza abafukule mengo babadde lwaleero kabaka asula atya omupiira mugoggalira mutya nga kabaka talina wasula amatafaali bagamba sente omuzimu ogw'okufukula oba guli luddawo kyobola Museveni atuyambye nnyo tabakwasiza ku 10 baleekaanye ne baleekaana bakubye eddayi singa ekyakibawa nekibeerawo nekyo kikutegeeza nti agenda kasita akibawa ekyo nekyo kikulaga omukulembeze akolaki agenda atandika okukola ebintu legacy wagambye legacy ebikola omukululo onoonya musika na legacy era nze mbabulira kuggwe omusika yamulagadde omusajja ne wona nkuba otya tugenda kusika kubanga obusika tubumanyi rules nawandika akatabo 211 rules and principles of succession ate babadde bakifunye kubanga if you get a wholesale remember andikidde akatabo how to live with the wholesale regime nti muhozi mumufume tayinza basonyiwa waliwo wookoma ejjoko ne liikizibanya n'omukubira ddala n'omukuba n'omugiramu ddala obujozo they know this is why bagenze naye ate mugamba buulire nze n'ebintu byesikola if I'm a religious man obulwadde ne bunkwata okuntwala mu ssabo nti lubaale kanfe kuba nyiza okuswalirayo nabagambye ejjo sitoola entuufu tikadinaali wamala ng'agenda eyo mu nnyanja muleke Victoria ng'akyalira abasajja bajalu bamugambye abaserekereko ki ekereziya kakati nga batuuka kutona nga bawama baatyaga 5 nga babuuza kadino amuseni ata 5 kadino ngabala 1 2 3 4 5 nga basirika mu birabo bye baamuwa bateekamu endika tesala nnyanja ng'omusomesa gyamugamba nti endika togitwala endika tekola ki tesala nnyanja kanaali yagaana endika bagiteekamu mu birabo bye babayingira mu nnyanja ekiddo ne kitimba ennyanja sapule ne zikolobeza abasizi teyanyega okugana bituufu ebyo teyanyega ne batuuka ku lukalu ng'endika yavudde mu bagisula naye teyagibuuza ebisajja biri byamuwa challenge endiga tesala nnyanja ebyanyiga kati gwewokuwaka olina katonda okutuwa 5 iron sheets byabuuza amusini ata 5 nazibabalira nebigaka tumutereke nze waliwo ekiseera wana ekyentuukamu nja kubuuza omukatuliki wange ddala ku saana nti katonda wabakatuliki n'endiga emulema okusaza ennyanja teyagiteke ye yamanya bagijjamu teyatuuka naye yeguma he stood up against gundi busamize omusajja omulala yali Luwero ne bamugamba nti yasanga ku road block akoze abayusi babamanyi oyo omuyita otya nti mukazi wo nga muwalawo kale mukolemu ebyobufumbo the man refused omwana namugadde bagenda kutta nti yes what if we do it this is shameless and they kill us also let them kill me naye ng'ekyo sikikoze waliwo ebintu byolina okunywererako naye ne mugenda mu nuupu ne mutula n'abakulembeze ba nuupu nabadde mbalaba ku byuma byange nga mu nuupu mbalaba mwegatte mukube muhoozi Bobi aseka busesi ategeera you are disparate at least mutule nono muganda wammwe mukodumi wammwani mutule naye ne Museveni nga waali mukole memorandum of understanding tukulwanyisiza naye totulumbanga bali babasekerera kibona ne bagamba nti omwana asula mu ssabo talina muntu mukulu gwawa ku kyalo abatali honest abali awo ng'omusisi gundi etabuse abatalina musajja abali awo nga ne faaza asoobye
abali yao nga sheka vumile swaitan ngana yingidde wabatayo omulokola atali mugumu wakana kaba kabalaba teke omwana asula musabataina gwa omuntu wa wako gwe yalabako ewaabwe kakati Bobi Wine yabasekerera ti I'm going to meet a delegation of NRM leaders to discuss how to defeat Mugozi and somebody offers billions of money nimugende Kenya nimugulayo bana Kenya ba experts to make Mugozi an international comedian mwe abo family songa beba chekolera tukugamba tibomba mulondo omusika mukijukire nti tubayitaba gundi former regime orphanage ababadde mu government mwe namujja kudduka if you get a hostile chi ne Bobi Wine abaddusa emisinde yete mukubete mutade mutiyagaze mutade mukayumba this is enough to shout shino era nakyo omulaba timusobe tagala kulekalika se atiyagas kati yena nga yabadde takimanyi indoors nivuka bade mufate ngono nyongo mubagalire mutoyi bati ebintu ebimbi boogera babati bababulidde babakubira amasimu problem ya government kuba amasimu mukamo kubira amasimu niyefula ba Museveni I don't nze nabera musetu use myaka 14 musajja mugagga yesinkana Museveni najja n'ekiwandiiko ki nangamba nti president yakulagidde kifulumye nga president nimugamba Museveni is not in the practice of directing ministry other people today yaweta buwesi yakitegeera today you andagiringa woli si practice yo kundagira through other people akubira direct ono yankuvanga nemedde naziremera izo gundi recording zijja kubwegwanga lyonola badduko denounce the recording ani abalimba this is my weapon ebitungu bwegwanga lyonna mumulumbe mugozi mulabe eyo silencer all right tugenda kusoma the rise and making of Kyagulanyi otugambe wano omusajja mugamba muyina generator naye masanyalaze simanyi oba abantu wabalabye Bobi Wine what you don't know Bobi Wine masanyalaze fetubala ezo gundi crowds tuzibala crowds one nti abena ali mubazikozesa to steal money from Museveni and alert him maili kuzibiramu crowds abantu nti ewaffe tufa era newunya bekabyali nashi nti mbagamba where Bobi Wine pulls crowds understand waliwo problem yawo ebusoga mubabye bikajjo byabwe n'ennyanja era kyabadde ayogera ebusoga mubye bikajjo nembiteka ko license where is the RDC of Jinja the intelligence officer sakwa smaya sakwa kasaba mujjawo ne kyeyunise ennyonyi baba wala license katero yo loleya emilioni ebibiri akuwatani tuli bwetokezo bakutunda neyinga kirirudda wa but if you ask the minister of trade hanganzi abatia ne lukwa leke Victoria nene nyo tuyinza kujibama atoka abantu no benuni no bachingo bamu nuni no kubama atoka abantu do you know the number of widows you have eyenyeje choga ne batta abantu you know any indicators abayambi mwali dusebudu cyali abisebwa 10 years none balinye likuputanga dduka singa gavumenti ne baddemu amagezi yandibadde kati ekozesa Bobi Wine okukola ku nsonga z'abantu kati nkuba bwe bato zonyo tegero tyanti awatu my goodness intelligence yawone yiga mundu ne bomwezi wakayanje zibayita ntwa n'ensene twagudde ngoko na vleda seo zabadde bomu tetusomye ekitabawo kogenzeeyo alati drills no babulya no bagamba bande babanga bomu babadde bazirondoola tezabayise badde bazirondole oya yekka mu sapete 9 babbe ebintu eyenatete eyawali ebunamwaya mu ngobe nzosika nante baziteka naye zitanga ensene tuliwa namala jira bila wange nange ngempitanga ensene
zakumanga yini akakebera boom Bobi Wine tusome ekitabo ky'omukuku of the wakiwandika mu December wa 2020 ng'ennaku zo lwali lwakuna ng'ennaku z'omwezi 10 nimba gamba mu makago wali Kabalagala saa 9 n'ekitundu nabiyogera ku Bobi Wine nakugamba yes Bobi Wine the story ya Kasobeza aba mubbi wa mu nyumba Bobi Wine tewali kye bakola kyatamanyi Bobby takes advantage of government blunders. Mukyala we namulaba luli ku Sky Sports naye nga Sky News nga naye ayogera. With the assistance of the mafia who are his mentors, Bobi Wine has taken advantage of government mistakes. For example, although government has a good case for not holding mass rallies during campaigns, the population does not know this. With no clear explanation, Ugandans, including key players like religious leaders, think that Museveni does not want Bobi Wine to address his supporters. This is because the Electoral Commission has not published the electoral laws and the Health Act that was invoked in the face of COVID-19 pandemic. Nti bano aba government bagata Health Act ne COVID ne Electoral Commission no bag whatever ne babigatta byombi ebyo mbiba bigatta tujjamu etteeka limu nti tewali kuba kwatuyina COVID pandemic tuyina ekirwadde kya COVID yannyonnyolwa nga ye Bobi Wine alimenya naye nga bate bamanyi lwaki bamukuba tiya gas nabandi bafunamu ebigwagwa ebyakubanga enkuŋŋaana biri esente za Museveni kakati webagani nti awo mugudde if there is a ceasefire, all of the sides must observe a ceasefire. A violation from one side triggers the other. So the issue wasn't nti Museveni tayagala Bobby ayogereko n'abantu be. Teri yona mu parliament nite yina bamuge yatogoba ne tudduka yatukanyuka ku mayirikiti naffe ne tudduka. This new law was debated and passed by parliament, and Museveni doesn't sit in parliament. The mafia gang, which is fronting Bobi Wine and which controls the media, knows this law very well, that publishing it would exonerate Museveni. This is another area which Bobi Wine handlers have exploited to the maximum. I have always argued that firing tear gas in order to disperse Bobi Wine's rallies backfires on Museveni and ends up helping Bobi Wine. Tear gas namubanalizing. Wayogera noga nti Bobi Wine mumuleke atambule. Nabaga nti tear gas ayamba Bobi Wine. Nebagende wa president bamugamba. Your son has crossed the red line. Awagira Bobi Wine. Neboga bitasobola. Na yesinga nasali diro ne bomb vubuko yali impolide. Ejogoli yabwe nali libajene. Okay, number 1, there are issues you're talking about here. Byabasajja bano nemba jamu obujonzi bwawe. The population is not aware that Bobi Wine violates the electoral laws. This is because the public is not aware of the law. Exactly. Number 1. Exactly. Abantu baga nti bamukubira ki. Kubanga etteeka tebalimanyi. Naye kawunyemu amala kola ki. Nawe gwenyine ogulaba nti gwonywedde muki. Gususse. As Museveni strictly observed the law by addressing 2,000 delegates, his party candidates though violate it in full glare of the media cameras. This means that Museveni's government and Electoral Commission are put in an awkward position. This works in Bobi Wine's favor. The mafia elements in police fire tear gas in front of cameras as rallies, on the other hand, continue. Yes. You can't tell an ordinary Ugandan or the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president. Exactly. Therefore, government can... Yes. So, Ogamba, therefore, the government cannot defend itself that such incidents are the work of the mafia in government. Yes. Number 3, a critical look at the police reveals that selective pouring of tear gas adversely affects Museveni and NRM candidates' popularity. This is so because a directive or call for ceasefire must be observed by both parties, not only one side. If one of the parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. Exactly. The impact of tear gas on the population also affects the NRM supporters and leaders as well.
Two generals came to me. Bajeno babiri. Nemba nyonyola nti tear gas police emukuba naye esula Museveni. Analyze tear gas. Tear gas ayamba Bobi Wine kusula Museveni. Let me tell you. Tear gas yali selective. Nga bono soma. Tear gas was selective. Not in every place police yakubanga tear gas. But does it mean that in some areas where they did not fire tear gas, this man, Bobi Wine, used to accept the rules? He was defiant. He the rules on areas violating. How come that in one place, tebamukubanga tear gas? Mu places ezibuli bamukuba tear gas. Bobi Wine yava emubende mitiana na ayingira wo. Na! Atamukuba tear gas. Teria mukwatako. Kubanga avayo ate yagwa. Yali amazo gamba police nti ofete mukubayo. Ngete bakubayo. Soma kasome. Tear gas is applied. Singana funa government yali emenye bya security kiriza mu brain. Omutali bajoga abantu bakanyuga niyo kubantu ababo bani babateeka wali. Bampeko kantu. Twali bakoledde nnyo. Tear gas is applied selectively. Yes. And whenever you see police firing tear gas, you know it is intended to undermine Museveni and NRM candidates. Bobi Wine has been exposed. I have reportedly submitted that Bobi Wine is the making of one of the factions of the mafia outfit. Bobby was assigned to canvass support for the mafia financed MPs and LOC chairpersons. Abalina. Ante Bobi Wine kati chayino kola. One, Bobi Wine has achieved how many things? One, Bobi Wine has consolidated his tight in his control in his party. Yabalazenti abamwegula kubali batidde n'okugenda bamusanze atambula. Bayogerako ne kuchatta mugundi ebyo ne laki milioni. Imuli wano. Lana empuga yagonda. Bobi Wine kyafunyemu kyembaga nti mukyalina ba professor political science baki. Ekyokubiri Bobi Wine kyafunyemu nti kati tewakyali mu opposition muntu asobola kumuchallenginga onga opposition leader. Okujjako nga naye agenda mu bantu na raising enamba efaanana bweti. Besi gye yabadde eri ewaabwe Kasese babadde obanga mba 30. Anti besi gye tebamuteekamu ssente ne Mugisha muntu tebamuteekamu. Mugisha muntu bamutya. In fact for me the best opposition leader gwenjagala Mugisha muntu. Nedda naye mukukunu. Nkubuulira. Tasobola kuwangula Kalulu. Na yeye violence tajina. Mugisha muntu mu Museveni. Mugisha muntu mu mundu. Mugisha muntu bwaba atambula tebamukuba tear gas. Ojo kyetegereza. Is I respected? Ne olulimi lwayogera abawano tebalugula. Tayina masanyalaze. Nanda gamba ko semogero ne mugamba. Ne na ali kwirwa kito kambuwalamu. Lokati bwe banza okulungenda mu nsobe yanga mwana wa. Ebyo semogero sigwe bamanyi. Bisobola byogera. Mugisha muntu yakandula ku ddoboozi mule balina okulonda enambole. Na besi gyatuddaawo ne baani. Lwe yakandula ku ddoboozi ne mulabanga anyize. Tumanyi nti mu kifo ky'ogaba ssente ye yagaba naanansi. Yagula naanansi. Mugisha muntu yabalinga. Era yakozesa ekigama. As a military man. Lwe yasooka kikozesa ne mulyanga akyogedde. I am a military man. Ate naye. Bamu humiliating. Of course. Yakwata omusajja jeti mwebaze. Ngabye mwanyasa abantu mu National Park abirole namukuba makindi batuka ku lutalo Kongo Museveni namujjayo ndi gobero tya mekamanda ngumusajja bamujjayo. Yes. Katumaleyo Bobi Wine wano. This is why those who oppose him restrict their attacks to his inability to be president of Uganda. Kitegere ekyo. Abamuvuma bamuganta nti tasobola kubeera president wa Uganda. Naye mobilization capacity bagigaba. Kubanga ba mafia bamutuma kutunyuma MP. Sibi akubera president wa Uganda. MP akola. Ekyo mwati mukitegeera. Batate yagamba ye president wa Uganda era omulonde. Ati nkubuulira. Iraga ye president omulonde. Era okutandika omukuba emiggo yali ayiseewo. Lolo ye yali yakubanonyeza ababaka ba parliament. Era sente bazi mwaloto obumanyi. Nga ina kubanonyeza abaka ba parliament. Anna bali babateeka mu sente.
abali munufu sibabe naye kati abafuzi afuse kabwake weeyolera kati akabwake weeyolera kati kali mu kuyola nteega this is the same role this is the same role they wanted the late Nasa Sebagala to play. His popular slogan Haja Alagidde exposed him as a hunting dog of Dr. Kizza Besigye. Even if he had won the presidential elections, he couldn't take power because he had 2 agreements with Besigye. This is how the mafias operate. As long as you don't interfere with their money and defend them, you are a patriot or comrade. Yes. Tokwata kuchikumi chawe. Bwera hunting dog. Awo ba comrade. Yes, oli comrade. Comrade Mirundi. Tebera goli kumusala. Hunting dog. Bakasokolo ba hunting dog ne bakanyugira yamagumba mwenda ne muna baba yitaba lusula twalanga balusula bana bomutondo bomuyita musiro bakutuma sente notabako bakulabira dolanga gwe you even you enjoy being sitting with them is a privilege okutula nabo erogenda no yango omuntu akugamba yokwandi safa wagundi najjayo ki okutula jono jayo ki. Another example the last example that exposes Bobi Wine is his return to Luka after he was arrested and his rally dispersed. The minister for presidency Esther Mbayo then was later accused of directing police to disperse the rally. Mbayo later lost his son under mysterious circumstances. She used every opportunity to deny that she was not behind Bobi Wine's troubles in Luka. The question is, how could the whole minister deny having a hand in a rally of an opposition politician? That means Bobi Wine can determine her chances of re-election. Bobi agende Luka. Watuke Luka. Example jado tuwese Mbayo lwakadde. Agende Luka. Kati watuka ni bampatia gas mungi nnyo. Nali treating. Kakati after some time nakunga bbiri omwana wamba yonafu. Omuvuka muto yali ekigere mugundi mujje nafu. Na Museveni yamupanishinga bubi. Nofiro omwana ne bakujjako n'obwa minister. That was double. Sikirabanga kondi nga Museveni yaboleze omuntu emirundi ebiri. I've never seen it. Sikiraba kuyombayo. Ndoza ina balabe be banji. Kati gundi Mbayo nakaba. Sinze nalagidde okubola okungana, sinze nabalagidde bannange kuba yali mu president's office. Bobi Wine went back. He addressed a successful rally in Luka and proceeded to Kamuli without changing the rules. Ekitegeza waliwe yagambanga police. Nemba gamba nti if you remove Bobi Wine from the cities and you direct him to go through the villages, do you know the impact of tear gas in the villages? Ubukadde bufa. Ebisolo biferwi kutali. Abana bakola bafa. Eyo kole ekintu ekyo mu police yali mu kugunyo. Ya decidinga Bobi Wine. Nga twali asobola kitegero kujja kuffe. Allah be yatolera kenyo. Abatula wansi ne mmanya tinzengera kutula wano ntunulire. Tear gas akubwati. Omanye nti Bobi Wine yagende wa mutani wayo metewali yo tear gas. Nibatandiko n'okugamba ya kati tresha ina direction gwayagala ajja kubira n'abenali. No, his role was to help with these people, his financiers, to bring MPs who Museveni would not address. Nga bwayita enali mutebagenda. Era ekyo tukikola nga bano baali kikoze bayina sente. Instead of going to Bobi Wine, nope, nga bwe nabalabye nti mukube mukoze. My advice would be nga mukatabuka nkempandisi balikoze political party tukita laverage. Laverage kitegeeza nti obeerako n'ekibiina ekiri kuyamba nga gavumenti yamwefuddeko kuba bajja kunoonya uyina akabiina ako akakola okoma okujooga ensi okoma okujoogera ddala abantu okoma so awe tuli nga bwayimba omusajja bwayimba nti mbadde n'omuzo gw'okuyombanga okunako ngumale mbadde n'omuzo gw'okuyombanga abajoze ensi abagijoze nga kati batandise okulaba nti gye balengera tebalengerayo. Whether you like it or not, Museveni will retire.
kakati the question is those of you who have humiliated the people abajoga bakodaga mbazo yokuba minister abakola kiba balumumba nambafula ba minister nga okuba secretary general these are done not by Museveni abakubye fere bateka kuta naye are you going to live with us ekyo kibuzo kikulu so wetuli kati nga tuli mu kaseera ka transition do you believe that you are going to live with us when you don't have political power kubanga nebakuwe economy yonna politics determines the economy okay mukuna vikatuve wana tukweyanziza amachago lunako lwaleero future ya mwe mutandiko girowozaako humble hide yourselves Museveni abagamba salenda kubanga kye kiseera kikola ki kituuse weewaawo tuyenza tweyanze gomukuna Joseph Tamale Mirundi gwe tubadde naye amachago lunako lwaleero